ngaddamu kwaza buto kubanga abakimanyi kotandise okwekaza kitegeeza omuwala boloza ayagala omwekalizaamu ng'atya okumwekalizaamu yayagala yeekaze nga gw'otidde totya maidia ze ntuuka ku home nali emmere eŋŋanda mpulira nga bannange kubambireke nebaga ne bane teriwe out yakuddayo ne buli wootunula ekiri mu nsawo n'ekyakuleeta tonnakimala n'oguma ze munnaye nadda mu bwakadaama saagenda mu bwakaswabo kitegeeza mmwe abali eyo bannakeetundira mmwe musalawo mwetunde ne muvumaganya abaana abaatoloka nga bali mu nnyumba okitegedde temuddamu kugamba mbu buli eyatoloka yeetunda ani yakugambye mukwano muleke abasajja bakole badde basinkane babbaaba abo omusajja awulira ekyo n'agamba kuba abasajja nabo entegeera yaabwe si ey'amaanyi nnyo kyalabye kyatwala wamma bakazi bamwe bali mu mayumba bakola tebali mu kwetunda eyagenda okwetunda era yava wano nga kyagenza okukola kaali katulanga keebisse bokka bano abagamba bababa sowi digidigi la ekyo nakyo gwe kikyuzinga nze ku bikoma bye nalaba e Saudi Arabia gwe akyuzinga nze nakolako mu maka nga omuvubuka waawo kasita alabanga manyi shopping zaabwe teziggwa akasita alabanga mukadde agenze ne sister we ng'akufuukira ekizibu always beera strict beera mukambwe ne wajjayo sulubeeto n'agikulaga gwe mulage nti ekyo kiri zero kolayo ekirala ekyo kiri zero nnyo kolayo ekirala bwagijjayo gweleta kambe osaleko oguba gwa kalabba gali amateeka geeri ddala kituufu amateeka mazibe naye ageeri go mukwano galaba kibaliga anti oli bw'abajja okurepinga singa mistake ekkwata no self defense n'omusukuma n'agwa katebe ogutwe n'agupawo era bakusiba self defense eyo kyabika etteeka eyo terikolayo eri ekisooka eri abakazi oba be bawasa sikitegeera ndoza abakazi be bawasa ebisobola kuŋŋamba mbu nyambadde omujoowoobwo gwange twekulira obubi nabukomeera ate gwe ŋŋambe mbu omwana we nze namusikiriza nze atayambadde legingi nze atayambadde kateeteeyi kankutte gwe yamusikiriza omwana wange gwe kikemu bambi kuruhani zammwe obeeza wano ziba zitunudde wansi ez'abaliza ezitunudde waggulu kitegeere naye era bagambe omukazi kitonde kikazi kikemu kikemu eri ggwe era naawe ng'oli kikemu tosobola kuŋŋamba nti omuntu akukemye okole ekintu ky'otayagala era akukeme akukake n'okukaka gwe leka akukeme gwe omugambe sijja kulya mukitegedde abaami abalungi bali bannakeetundira mubaleke beetunde ffe abatajja kwetunda tujja kukola mu biyumba paka kudda waka era nakikolamu paka kudda wano babaawule batya omwana yeetunda oba omulaba awo wennyini Kumukutu kwetuli tweyanziza abekumira ku mukutu guno mwebale nnyo mwebalire ddala tubasaba mwongere okubanga musubscribinga mwongere okubanga musharingira bannammwe ate basobole okubanga nabo basubscribinga comments kyakabi amanya Troners omukutu gwe mumanyi obulungi ogubakolera ebintu ebiriyo Troners Media ngandine mwana muwala Fiona aka omukyala omufumbo we together
Mwasuze mutya abalungi abalabi abawuliriza omanyize ntero tekako essimu nembeera wabweru kitegeeza nsobola owuliriza nga siraba n'abatuwuliriza naye nga tuzzeeko wali Mr. Tronaz. Mugende ku Tronaz TikTok page, wali waggulu wabaawo Tronaz, wansi wabeerawo YouTube channel. Bw'onyigamu bw'ote kuvuga zwi paka ku YouTube channel bambi subscribe ba mikwano. Femme mweffe atamanyi ku subscribinga bayo kibeera BIO wansi wano kulinnya ku TikTok gye tuli olwo. Mwe katugambe omuntu atamanyi kuwandiika nti bw'ogenda ino searchinga Tronaz Media teriiko hashtag yonna mbw'oba 256 it is Tronaz Media. Wansi wali BIO omuntu ne waba teyasoma aba amanyi alphabetical letter not so. Nyigawo bunyizi bw'oti ta egenda kuvuga ekutwale direct ku page subscribinga page like party jo missinze wano kuba tezigwirayo ku TikTok. Gendo ogisange ku YouTube. Video enamba Etali butundutundu. Mwebale nnyo mwebalire ddala naye nga nze owammwe Kadama nkyabuuza abantu bange shwai my kadamas كيف حالك يا حبيبتي انت كويس الحمد لله هذا بابا وابويا انتي هذا ماما ركبي كويس ما شاء الله انت انا سوي زواج سويتي بيتي الصغير naye nga byebyo mbatumiddeko ba mikwano nya sijja gamalayo abalogo bangi Fiona omugeye omukyalo omufumbo nanyini fujjo anti kasita njogera engeye bigenderaawo anti tetereera situula nsuulumba omusajja n'akola omusajja bayivayo ebintu bino byomu Katonda amwakyasobola. Kyekyo bannange omanyi olusi tutuula ne tutukka ne bitugwako ayingiddewo tulabe kyatuwa leero tebijja kutuggwako naye bakadama mwe namba tumiddeko mwebale abaana abakozi abagatta ku nsi yaabwe mukitegedde abagatta ku nsi yaabwe. Kakati Mr. Tronaz kansoke ntereezeemu ko waliwo ekigambo ndowooza 2025 nina ka video ke nalaba kakati nzize eggumya abaami b'e Uganda amazima I was Kadama before byawule oze kubawa amazima ekituufu babulira amazima n'okubagumya bagume kubanga bagenda tuleete abantu era nyongera bajjukiza nti Tronaz wano wabeerawo tewabaawo content wa skit mbu wa script mbu bawandiika muki these are by true story ziba stories za muntu original nga si kiki saagala bano wammanga be mutegedde mujja bawandikawo mu comment section nti bakola bi story ate mu butikitiki ne bajjambu ate tebyabadde bituufu bino ebyawano biba bya ddala mukitegedde ekintu ekyo nze saagala muntu ayagala empathy mu bantu mbu ajja ayogere wano oguboozibozi ogufu I personally ngenda babulira amazima naliko Saudi era nali mutolosi omukungu okitegedde naye nze seetundako so kati mmwe abajja ne mubuzaabuza abantu ne mugamba mbu buli atolooka akola gwakwetunda who told you gwe oba oli prosecute my dear
Be at your own. Ekitegeeza yayirabira bwerabizi percentage. Yerabira. Yalina okwogera percentage. Yandigambye nti waakiri 98% betunda. Then 2% abalayika bo. Why is 2%? Nze ngamba abetunda bali mu 45. Njogera ku Saudi sinalumba ku Dubai. Kwa hiyo Dubai bambi yasala leerwe. Saudi Arabia. Jenjogerako. Mu batorosi. Omuntu yenna yagamba mbu okumanya oli omukazi yali mu buttaavu mu balagavu. Ongamba nti bakadaba ba deliveringa pusi zaabwe eri kugamba all over Saudi from ebiyumba by'abakama baabwe. Anti aba mutorosi. Si mutorosi. Ba mikwano nyongero bajju. Bebawa ofu. Ofu teri agikuwa gogisaba. Anti baba. Ne wankubadde ntolose. Ne tekijjako nti nina mukama wange. Kitegeera. Era sobola moving out nga tamanyi naddamu nakkiriza oyingire mu nju ye. Era omugamba nti mama mwezi ogujja kulira amagumba gali bulala. Agamba oke oyagala genda nti yewe ngumalako ennaku mmeka. Omuga nti njagalayo ka wiiki oba ennaku 5 ze nasabanga nnaku 3. Naye olw'okuba nti baali bakyafu babalagavu nga tebakkiriza oba oli awo halo ya Khadija wane nti mitentiji Omuga kale kanzije nkyanga wagenze kiro leero ugenze kiro kya leero enkeera wasabet so ntegeeza abaami abe Uganda kubanga abaana abagenda ebweru nga si bafumbo tebazaalangako bali mu 70% abasinga bagenda bakazi bafumbo ne baleka abaami ng'olusi n'abaami be bakoze ki be bazibataddemu. Era kano ka video kagende straight ew'omuhazi bandi ye yaleeta agubya video ne ngamba kaliraba nga naye nakomawo naye ng'alimu abo abagamba nti ndowooza mulaba bye mukola nga muli eri. Kitegeera kusiiga kasa naye omwana bw'atoloka kale ekiyumba kitamamu emirimu gikeeta nti wane waffe okola n'omaliriza emirimu gyo n'owummula essaawa nga 5 oli awo otudde butuuzi oli ku TikTok ekitali buwalabu. Era buli eyakagenda ajja kugamba bantulugunya why emirimu mingi manyiira wano misatonazi wana abantu bameka abakuuta amadirisa gaabwe ene slide window wansi awo weri sliding era wabaawo enfuufu. Waliwo abakazi wano nga bukya bafumbirwa tasimulangako ku kitanda kye kwasula tasimulangako ku dirisa lye lyaggula buli lunaku liyise empewo tasimula ddeeka y'abaana kuva agigula n'eyingira bweri bwekola ki kati Saudi omuntu asimula okuva ku kitanda ky'omwana n'asiimula amadirisa. Waliwo n'abalina mira zino wearing mira nga tamanyi taloota nako nti naye bakwata kaki katishu n'agiyisaako oba akagoye akakalu erabe bulungi ekyo munjulira. Kakati Saudi bo tebamiisi omulimu tebagubuusa maaso anti wazze kola olina okukolera sente zaabwe. Wano bwe tutuuka mu maka g'abantu ebisenge byonna byajjula obugalogalo bw'abaana buliko ettaka amanda. Saudi munnange tebakkiriza ebyo. Ogenda okukuuta okuva ku siiringi okuuta ekisenge okuuta ekiyungu n'akaakayisa omukka gufulume tebuzika nga bwe Uganda nti bakiyita kibanyi eri terima envuge bengeza akitegedde bakakuuta ka kizungu ne katukula. Hammaamu zaabwe bathroom okuuta okuva eri mu katuli gy'olengera obubi nga gye buyimiridde puta gloves
wata sitiru kuta kakati emirimu egyo gyalabanga kubanga ewammwe tegikola ki tegikolebwa ojja kutoloka ng'ojjeko gamba nti baagala kutta ojjeko gamba nti baleese ebiso baagala kujjamu bibyo kubitwala babiwe maama anti omuwalabu tebatunda organizi zaffe wabula baziwa omuntu mu famire azeetaaga nga ye bakyamwetaaga ate gwe tebakola ki tebalina kye bakwetaaza era bambi singa waliyo omusawo omuganda obanga Katonda asobola okuloosa omwana ali mu processing ebintu ebyo naye ng'ekimutwala kumujjamu bibye bambi ng'agamba maama baayi ndi wano ku kisaawe tulinnye genda simbula baayi kumbe bambi ke kabaayi akakola ki ng'agenda tuuka eri bamuggalire bamuggalidde bamuwenga mmere takola kuva lwe yatuuka era gwe wenna ali eyo nkuddiramu obanga okuva lwe watuuka e Saudi bakuyisanga princess kabaka manya bateekateeka bwe bajja bakuggyako sampo bwe bakujja bakutwala mu ddwaliro dduka emisinde oba osobola oba oyavule oba tolina gatambula omuntu wenna ku 2 addukirewa naawe naku 2-3 oddukirewa omuganda yagera olugero olugamba nti lubaala akubeera nga n'embiro kwotadde kaakati gomanya amaalo g'abaana ge balina bamutuusizza bamuleetedde ekibumba bamuleetedde kiki bamutwalako bamukekeya gye balina omusujja gukuluma nti bukoowa omutwe gunnuma bamutwaleko mu ddwaliro amaalo ge balina n'essimu zakuweereza wano ka WhatsApp abasajja balina kakeya bannange kati ki golowooza ki ekireetera omuntu okwesiga abantu batamanyi na buzaale bwabwe buvuna buddo gwe n'obeesiga nze era buli we natuulanga mu mmotoka kubanga nze I remember bantundirako ku geeti mukama wange yantulugunya ne ŋŋamba ndi Muganda sigenda kufanga mu Philippine ne nkwata essimu ye ne translating owandiika Luzungu ng'edda mu Luwalabu ne mugamba naye omanyi nze mu kujja eno saamanya azina mpandiika luki Luzungu ne nga nze mu kujja eno saamanya nti eno mmwe bantu ffe tuli byuma tetukoowa tetuwummula nambuuza nti bw'oba wali tokimanyi nti ozze kukola lwaki wajja ne mugamba okukola najja mmanyi nti nzze kukola ki tukozesa nno ssimu ye bw'asoma bw'ampandiikira bwanziriza we mpandiika bwe muddiza mubeere bakalukalu kiyambamu kyenava mugamba naye mpulira nga atasobola kukukolera nobba tunulako mpulira ndwala ng'obitayipinga naŋŋamba la ilaha illallah subhanallah subhanallah n'alyoka ŋŋamba kituufu okoyo tukolera nti ye kyenava nziramu ne muwandiikira nti ate osigalamu eno ennyumba waakiri nfa kyava ayita abafamire okubamalayo naŋŋamba genda oveiringe nanyimirira bulungi bwantoogo nankupa ekifaananyi balinayo ebitimbagano byayo gye batunda babalemeredde kati nkommunikatinga ne ofiisi wabeerayo agula abalemereddwa nti ono mumukoyo muzza ku ofiisi nfiirwa kamwetundire mumpemu ssente yayinza okuba mukakamu era ndowooza mmwe mwenna abaagala okugenda n'abaliyo n'abali mu kugenda mumanye kimu nti slave trend eri ey'edda ey'abaddu be baatwalanga nga babatwalira wansi mu maato yakyukamu bukyusi nti kati olinnya nnyonyi olinnya nnyonyi naye ng'amazima gali nti osigala oli muddu gw'ate omuntu wakutundiranga n'ennyike yakubiika tamumanyi naawe kennyini nga tomanyi n'akutundira ku geeti ye mu maaso nakontakitinga kubanga eyo wifi erina kukutukanga kasita natula mu mmotoka neekutuka naye nga nalajjanira ofiisi ne ŋŋamba baleke bakutwale konze gye bantwala mumanyiiyo nti gwe baleke bakutwale kaakati awe namanyira nti nze ne Katonda bwe tusigadde abo either mpita mu muntu mponye obulamu oba tweyitemu ffenna tuffe nga bantwala
mpaka kwegamba nava mu fulo emu ng'erina ebisenge 12 toyi 8 nengenda mu fulo 3 toyi 12 ekituufu kyo nkugumya gwe yakatuuka nti gakyali mabaga naye okuguma kwekusinga kubanga natagala mu Saudi baali bagaana kuntika nga sinamana kuweza miezi 3 so ntoloka ndiku article egamba nti si buli atolose ba mikwano nti afuuka malaaya abeetunda gye bali oba ne option zo mmeka gwe lwaki okyuzinga kwetunda ate omala ojje wano otusiiga akasa abaliyo n'abavaayo mbu buli mwana ali Saudi yeetunda obudde oba na bungi kalaamenti yazeggeena obudde oba na bungi butya omutolosi ennyumba gye natoloka like natoloka nensoka nkola part time nenzirayo ku home nenfuna wantu wa 21 days neziramu nenkola part time nensindika mu mulimu ogwankuuma paka wennakola ki in general wennakomawo naye abaana bakyuzingirawo okwetunda awo wenzija nti nze waliwo ekitundu kiri mu Saudi bakita Najirani kati Najirani oba kuva wano na Kenya ku boda ya Kenya kuba ndabanga Tanzania okumpi nti ffe twava ne tutuuka e Riyadh ne tusula twagenda mu COVID ne batutereka wiiki ne tulinnya baasi ey'ennaku 3 ebigere ne bizimba obugulu ne buzimba entumbu obugere buli kimu naye nga teri atuwa mazzi Mwarabu w'omutiira nti ku butemu akwata ennamba nti talina tickets tuwa bazitusaliza naye tekwali nti oba mune driver tugulizaayo ko bakadama jadid oba anagendako mu supermarket buli we yayimiriranga station ng'abantu bavaamu ng'era woona ogenda e Masaka notukeeruka n'oli obunyama nga ffe tetulaba atuwa twasiiba dry and what temunakola oba okitegeera temunakola nti natoloka omuntu yantuusa miliyoni eza n'okutoloka nno si kwa layisi okumanya oba omaliridde nti okufa n'obutanyagwa kenyini ng'oyambazamu muguwa era muguwa gwennyini kubanga naye kasitale kenzijukidde nti olunaku lwe neetegeka okuntolosa mu kusooka tebannona naye nze golaba nafa nenzuukira wali tuyanyeeko mu makkatikkati g'akabina buli wamu waatuuya n'ebisige obukowekoowe kubanga nali nzirusizza engugu yange mu nju eri bweru bambikira nasula ntunula paka ssaawa 10 ogikomyawo otya ninze driver ng'omugezi waaba nafulumya kasasiro nenziza kasasiro kamera tekulaba kamera yaliwo naye nga si yawakaawo nafulumya kasasiro anti gyebiri bikisizibaala binene weebiti bijyamu n'omuntu ogitwala kati natwala eno yali tennawera n'enziza eweze naye ng'okubala okwali awo okumanyi wati oba ofuluma geeti nga waliwo ayingira naye nze siina we saatuuyana ate temuwakana buli wamu waatuuyana ne pusidoolo yatuuyana tujja balaba mu comment section akatengo bakamanyi kakati okwetunda kuli wano nti obukoowu bw'oba ojje mu contract nali nakagikolamu emyezi 9 otuuka kwabo abatoasting abalina ebiyumba obulamu n'olaba ng'oli Uganda kyekituufu n'olaba ng'obuliri bw'obadde olongoseza mama bw'ogenda ossulako omutolosi n'olaba ku ttooke ery'e Uganda
n'olaba ennyama ey'ente ne walagi ow'ekidomola n'omuntu oba akutolosezza ng'ayogera olulimi lwo abatolosinga balina emirembe kati ofiiringa comfortable n'ogamba wano ndi waka tekyaliyo agambayo weewava kiri nti kati nze namala ennaku 3 neefuna omulimu abalala baba baagala basooke bawummule okuwummula okwo kuleeta obuzibu buzibu ki otuuka n'ogetinga comfortable n'ogaane kati lwaki nzire ew'ekiwalabu kintumirize lwaki nzire ew'ekiwalabu kimboggolere neme okwebaka anti babayita bakaswabu awo woofunire etambula nti bakaswabu ekiyumba kyabwe kiri wali mu shifa genda obeereyo ng'otandika kwetunda naye remember abantu abo baagala mmanju tebaagala mu maaso so teweetantala bw'otoloka sigala ng'okola mu nnyumba emirimu gy'omu nju gibeerawo 10 ku kinnaakyo mpola togenda nnyo supiidi nga ddamu akwaza buto kubanga aba akimanyi k'otandise okwekaza kitegeeza omuwala bolooza ayagala omwekalizaamu ng'atya okumwekalizaamu yayagala yeekaze nga gw'otidde totya maidiya nze ntuuka ku home nali emmere eŋŋanda nimpulira nga bannange obambireke nibagane bane teriwe out yakuddayo naye buli wootunula ekiri mu nsawo n'ekyakuleeta tonnakimala n'oguma nze munnaye nadda mu bwakadaama saagenda mu bwakaswabu kitegeeza mmwe abali eyo bannakeetundira mmwe musalawo mwetunde ne muvumaganya abaana abaatolokanga bali mu nnyumba okitegedde temuddamu kugamba buli eyatoloka yeetunda ani yakugambye mukwano muleke baka abasajja bakole badde basinkane babbaabo abo omusajja awulira ekyo n'agamba kuba abasajja nabo entegeera yaabwe si ey'amaanyi nnyo kyalabye kyatwala wamma bakazi bamwe bali mu mayumba bakola tebali mu kwetunda eyagenda okwetunda era yava wano nga kyagenza okukola kaali katulanga keebisse boka bano abagamba bababa sowi digidigi la ekyo nakyo gwe kikyuzinga nze ku bikoma bye nalaba e Saudi Arabia gwe akyuzinga nze nakolako mu maka nga omuvubuka waawo kasita alabanga manyi shopping zaabwe teziggwa akasita alabanga mukadde agenze ne sister we ng'akufuukira ekizibu always beera strict beera mukambwe ne wajjayo sulubeeto n'agikulaga gwe mulage nti ekyo kiri 0 kolayo ekirala ekyo kiri 0 nnyo kolayo ekirala bwagijjayo gweleta kambe osaleko oguba gwa kalabba gali amateeka geeri ddala kituufu amateeka mazibe naye ageeri go mukwano galaba kibaliga anti oli bw'abajja okurepinga singa mistake ekkwata no self defense n'omusukuma n'agwa katebe ogutwe n'agupawo era bakusiba self defense eyo kyabika etteeka eyo terikolayo eri ekisooka eri abakazi oba be bawasa sikitegeera ndoza abakazi be bawasa batesobola kuŋŋamba mbu nyambadde omujoowoobwo gwange twekulira obubi nabukomeera ate gwe ŋŋambe mbu omwana we nze namusikiriza nze atayambadde legingi nze atayambadde kateeteeyi kankutte gwe yamusikiriza omwana wange gwe kikemu bambi kuruhani zammwe oba eza wano ziba zitunudde wansi ezabaliza ezitunudde waggulu kitegeere naye era bagambe omukazi kitonde kikazi kikemu kikemu eri ggwe era naawe ng'oli kikemu tosobola kuŋŋamba nti omuntu akukemye okole ekintu ky'otayagala era akukeme akukake n'okukaka gwe leka akukeme gwe omugambe sijja kulya mukitegedde abaami abalungi bali bannakeetundira mubaleke beetunde
Ffe abatajja kwetunda tujja kukola mu biyumba paka kudda wako era nakikolamu paka kudda wano. Babaawule batya? Babaawule batya? Omwana yeetunda oba omulaba. Awo wennyini. Nabeera e Saudi nga live nzikola kiro. Ngikolera essaawa 2 ne neebaka nina okukeera okukola. Awo be mulaba nga agikeera okuva ku makya. N'agibeerako mpaka kiro. N'agivaako ko some hours n'amala nadda. Eyo malaayo ewedde emirimu. Era oyo Shaddia wa Kyagulanyi mutankana. Anji? Shaddia wa Kyagulanyi omumanyi? Mutankana. Baamubuuza okola ddi n'amuvuma ayabimubuuza. Weebale nnyo. Ndabanga malaayo ewedde emirimu. Kuba Omuwarabu ne waba yakuwa wifi tosobola beera mu kifo kimu at the same time essaawa eziwera 3 oba 4. Wifi bagikuwa naye tosobola kukola live ng'omuvinga tekiriyo. Naye omuntu n'atuula bw'ati na kamera. Mukama we yamuwa emirembe. Nedda. Nange we nali baali bagimpa. Naye era ng'ogenda kunsanga nga mwendi time tukola benga tewali aliwo ki? Tewali atudde mu kamera. Ng'eri awo ne bendeseeko olwo ngenze kuuta tooyi bampise ntwaleyo kyayi. Shaddia wa Kyagulanyi wandibanga oli kaswabu. Ono muddawa. Atansobola nja muvuma mu luzungu. Talusobola. Ate naye avume mu lusoga ate olusoga siruwulira kati awo mba musiizi. Naye nga kyekyo. Musuubula entalo yagamba gundi alage ennyumba naye maama. Aliwa? Yagamba Barista Timo. Balage ennyumba kasita waali wano naye bannange. Nekimanyi n'olwo olulwana lwa Barista Timo lulimu akabuuza. Ate lwaki? It is a script. Tinga ffe abaasoma ennyo. Kako kaali kawaani. Katya? Omuntu aba anoonya comeback. Anoonya gwasobola. Ati nze Barista nze olaba nali mukubi wa bikonde. Nali mukubi wa bikonde naye Barista Timo musinga ne stepping oyo. Nzamaye ebikonde binnyumira bigere byengeri gye bitambulamu. Ati n'abange ebya Shakibu born in it. Barista Timo ng'alinga banene abakusa akatogo. Tagala butagazi kutagala butagazi ati. Stepping ya Barista. I think ndowooza mu gym agendayo kuddukira kwako bakakantu mpozi bakayita bata siswala. Akantu ke baddukirako. Kagaali. Akagaali bakasotta busosi. Kati Shakibu olulwana lwe yasemba lwali lwa Miki. Yali Miki yali ani waliwo awo bwe balwana naye yali Miki. Yamubalula. Waliwo n'omulala. Ono muyimbi yali Bawashira Gashumba. Ricky. Naye yamukuba. Mubombi ani anoonya comeback? Shakibu bakuba emirundi 2 oba ovudde ku ki? Oba ovudde ku maapu. Kati okuyita Barista kati gobaweemu omwezi ogwo bajja kutabuka ojja biwulira. Ng'agamba script tewansasula. Gwe tewansasula omala sente zange nagamba gwe olina okulya ojja kubawulira. Era nalaba Zali mukazi wattu n'obweru bwe ne figa ya BBL. Ng'abuukabuuka ne ngamba nze ekikonde ekyaddala. Yali badde at least alwana n'onaani. Kazi Shakibu ye mwana wa gundi. Omwana wa gundi ye Shakibu. Ono gwe batta. Ono we Zebra. Simanyi. Bwaba Shakibu si ye mwana wa Zebra yalirwanye n'omwana wa Zebra at least. Kyali badde fair. Naye oyo Barista Timo mumanyi ku mumwa. Mumanyi ddo wano nakakaawa kuyigiriza abaana Dubai. Kakofi. Nothing else. Ajja ata mu bikonde. Sisuubira nti yatuuka ne mu round ey'okutaano.
zali dakiika meka zawera 2 dakiika 3 tu knockout kakati ako kati ne beewaana bo bakikuba bajjuza naye yali comeback kati yafunye wini naye n'ababala wini bennyini balina osooka baqualifying bagambe mpozi ono history we emabega ali ki bagende bavetinge wini weebali kati manya akuba Timo eriyamuteekerateekera nti ayagala lwana naye yo comeback wagifuna naye nganza abitegeera saanyumirwa sajja kyatu ne bakikuba eriiso yagamba omubiri gwonna gumuluma awulire omutwe gubootaboota ali ku bizibu parapassing mpaka leero akyabuliddwa n'amanya ganaalinnya ennyonyi kuddayo siyinza kuva waggulu nga soogedde ku bufumbo mba neeryazaamaanyizza okitegedde ekintu ekyo abafumbo muli mutya ba mikwano bebubonyaabonya n'ababweyagaliramu ababweyagaliramu abayatwala kyasobola abatatwala kye basobola nga bamirembe bedding zandi nsambya Rusuubule maama nze ndi ttiimu nsambya Rusuubule tugende ndi ttiimu nsambya emirundi kakadde nga witness Ndusuubule luliko okusuuba ne ku TikTok na lusuubulayo dda kyemmukola ebintu bino byali badde bwe biti omukazi oba olina ssente olina ku actinga nga mukazi oba olina billions and billions you have to stay as a woman byanjawulo take a order bw'obanga olina ssente nga wawasa oba nga baakuwasa byanjawulo byonna byebimu nyongera okujjukiza kankuwa enjawulo sokoleke ng'omwana mulenzi yasituka n'ajja mu nnyumba yo gwe Mr. Tronas omwana owa Buganda bano gwe baakuza obulungi ajja sigala nga omukazi ekisookera ddala ssente mugenyi akyala nakola ka interview ndowooza mwaka oguwedde ne mbagamba omukazi waafunamu ku ssente tasobola gifuga olaba ate omusajja ali mentu bbi naye abamu tebasobola bw'ava waka ng'alina emitwalo 2 akomawo ng'alina akakadde nga tayagala kujjamu ngatto ayagala ayingire nazo mpaka mu kisenge olw'akasente kakati ekirina okukolebwa kyekiriwa gwe kola ssente zo ng'omukazi weewase weetwale wamwe weeyanjule weewase obeere wekka naye bw'obanga oli mu kukola ssente nga n'obufumbo obwetaaga sigala ku layini okumanya Katonda yakola abasajja agenda kukutomeza ebiŋuumi amatama gakwengere ne ssente zo anti empisa zibuze agenda kudda konkone mu nnyumba yo gye weezimbira oba gye weepangisa osaze layini nze ndi ttiimu nsambya kugamba ovudde mu kuba mukazi ofuuse omusajja ndi ttiimu nsambya era n'ensonga zange nsambya ne bw'aba yabikola ekigambo confessing in the court n'ogamba bannaaye nsaba kusonyiyibwa omuntu ye namutta zaali ssaawa 2 ne mulumba ku kabala we yali ne mukuba eccupa n'afa kooti egamba nti obadde osalibbwa emyaka 3 katukuwa emyaka 15 okkiriza ne gukukka muki ensonga yali yakuyita manju ensonga yali yakukubibwa ensonga yali disrespecting ensonga yali ki leka mbuuze omukazi agamba atya nti omusajja amujooga nkujjira nze lwaki ndi ttiimu nsambya
oyo yayita mu tocha eyogerwa mbu bankola kino naye abadde akimanyi nti eriyo abakazi abatalina nayo bagatta kigambo kirambo oba ebigambo bina adescribinga omusajja entunya gyamutunya kankaddemu tokategedde omulabi kyentegeeza kye kino waliwo abasajja abatulugunya abakazi naye nga bw'oba wakuloopa mu kkooti oba ewa maama oba wasenga w'omusajja ensonga zirambikibwa nti ankuba nti omusajja wa simaati waya buli ssaawa gy'oyagala nti omusajja mwenzi wamma mmwe abali eyo nga mulina abasajja ng'empisa zaabwe engeri gye babatulugunyaamu terambikibwa ng'empisa ziringa za sitaani kwegamba ng'entunya gy'akucunyuza mu mpewo anti empewo togiraba nayo ssa ate okuyitako in case owulira ebbugo kakati oyo mirembe ndaba nga ndowooza myaka naye nedda ntegeera kote sawa kuŋŋamba ndi wa myaka 20 naye ali mu 20 lwaki ntegeera omusinga so kukanziremu ako ntegeera maybe n'obusente sente naye tezigenda muwasa mirembe bedding zinnagawa Irene sente tegenda kuwasa wabula egenda kutulugunya oyimba akayimba buli omu n'emirembe gyenze nange nagyetebera kyolaba n'akagundi nako sikakutanze okiwulidde bw'ogenda okuddamu oyimbe ng'otuuse mu 35 ng'oli muga ogenda kweyongerako osingeko naawo ng'oyimba ebya nti nga buli akwagala ajja direct anona kaki bagatteko n'okulangira obutawooma gwetunula olabe kyekyamujja ewa gundi biri baali batulimba olwo nsambya aliba afunye perfect match nga Sarah Izitolo nani ne Abraham Luz eyo marriage mukwano ng'oggyeko ebijinyiga gye tutali nze njegomba mukiwulidde ekintu ekyo kakati beera ne ssente zo weewase oba okkirize essente ozizza ebbali bakuwase Mr. Tronas abakazi tuyita mu tocheri nga tekinywa na bwongo psychological ekinywa mutima si gwe gupampinga omusayi mu mubiri naye n'ogamba kambere mu bufumbo bwange ako nkayisizaawo that is the pain inside gye mutalaba oli agaba amuyita emmanju eyo eri solvable omugenda abawa kansala agamba munnayita maaso kyo kiveeko nti kale munneesijja era buli wakiddamu buukawo nga kirinca okitegedde buli wabanga agaba okwetigiinya anti beeriraanaganya abo ba Mr. Poto and Mrs. buukawo emisinde ye lwaki yali ateekawo mpulira ensonga kati waliwo kati Mr. Tronas ndooza kankikole bwenti eri abantu abalina emize emiyige akakyamamamera tekagololwa kaakati abantu bano abatulugunya abakazi mu ngeri etategeerekeka nga n'omuntu abivaako buvikwa talina ngeri gy'annyonnyola talina ngeri gy'ogenda kunnyonnyola nti bwe nfumba emmere omusajja tagirya tewoomu talina ngeri gy'ogenda kukwata neibawo oba oyite muganda wo mugambe naye erya ku mmere eno omala ojjire mugambe naye erina buzibu ki oli akugambye terina buzibu oli mufumbi mu bafumbi naye ng'omwami talya toyina ngeri gy'ogenda kunnyonnyola muntu mugambe nti omusajja nti owange nti adda mangu nina obusimu sibuwulira naye tawuli bannange
simanyi kati nfuse na confused gwe bakuba kirabibwa kizitowa omuntu nafuna engeri akiweyingamu okukutuliramu mufune bwe mukiwona naye waliwo obuyisa olaba nange kenyini ali mu bwogerako sina ngeri gye mbugatta buvemu ekigambo ekyekutte kugamba waliyo y'abantu naye nga buno by'abantu nga n'omubuuza nti wayi kiki ekikunobeza nga tasobola kyogera nga tasobola kati ate Mirembe ajja bulabanga ensonga ennafu zaate ezize nzirabanga nnafu abakazi bayita mu mbeera bannange oyo Mirembe asaaga n'okusaaga abasajja bo be bayita ku gwe Mr. Tronas gwe kolayo obukozi ka video gambe nti opening mic tekawo heart break eyo oba tekawo what you're going through in your marriage ojja kufodde bakuteeke oxygen so nga tokyafukanafuka bakuteekemu akapiira olabenga emyaka gy'omaze mu bufumbo bwe tokkiriza nti omuntu kyayogedde ekyo kikola ki gyekiri naye nga gyekiri obadde okimanyi nti eriyo omukazi gwe baawasa kubanga ffe tulina mayindi egamba nti bwompasa oba onjagala naye nga tasulangako nabbaawe mu buliri nze nkuze kutuuka wano nabirabanga dda nti bajjajja baffe baali nga bakaddiye nga baawula ebiki kaakati kihapeningirawo ng'omuntu baakamuwasa tomanyire osula eri nze nsula eri kakati njagala ombuulire ensonga oginnyonnyola otya era kiba kyekyo n'ogenda ew'omuntu n'omugamba naye mukwano gwo yakugambye nti will you marry me yes naye n'oba ng'osula wekka bw'akwetaaga ajja kafalisoko oba okatandako n'akukulukuunyiza okwo n'addeyo mu buliri bwe ng'era ekisenge mu nju mw'oli naye ng'ekisenge aleka akisibye kaakati Mirembe anti nga yasimba ako kokka akantu aka ku bwongo obwo kaali kakunobya kali kakola ki omusajja abamu bayonja ekisusse alabanga ekitanda kyogenda kireka nga kiridosagala ezinaga kati disorganizing ekikyo ogamba abedda tebaayinanga mazzi ga ttaapu baakolanga batya obuliri obutafa at least weekake ofune amasuuka agago ndiwe tuba bakukikola gooleeta ng'omala onyamuka nago nterako agago omugezi obuteesika kyava akola kyakola ng'akuteeka mu kisenge ekyo ng'abeera mu kisenge ekyo nedda baaba olina bw'ogenda kinnyonnyola bantu be ate nno batera okuwasa embaga abo abantu olina na bw'ogenda kigamba ssenga okimukubira awo omugambe mbu ti omusajja yali badde takwagala n'akuwasa kiri understanding naye ate omukolo wala yali takwagala omukolo gwali gwaki akwagala naye akizudde nti kirabika waliwo ensonga etagatta wano sigenda kwogera mize kyova olaba ajja muki nga bwogambye ogamba kyakatandako mukimanyi eriyo abasajja nga okuva lwe yakuwasa akulekerezeza ezifumba emmere eyiyo sigamba nti tomanyi kufumba anti gwe okirowooza omanyi okufumba naye nga yakiraba tomanyi olimba yes gyatalyangako amanyi atya bwenfumba omanyi kubanga komoni bufumbo obu happeninga wano Kawundo olaba abantu bayina ebintu ebyenjawulo kwenyinyala tasobola kutunulira enjala nga ezituuka owassa kikyo like omukazi gwe tasobola kugamba buyonjo bw'oyagala no actinga silent oba ofa kinensi lwaki owasa gwe weenyinyala amanyi olwatuka ngaladdu bw'anaakugamba ogenda mumukuba nva waggulu bangamba nti waliyo obuyisa obutagumirizikika unexplainable most of the bufumbo zempisa eziriyo si zakubakuba abakyala mwasukka kino yogera kiki ekyo omuhusband tali kiraba
kubanga za amazigo bagalagawa oba gagwera mu Saudi ne bwengezaako kaba mpulira nga wano mucyenye wanuma obulago empyaga naye sikyasobola kkaaba era ekintu bwe kinnuma bino byonna omulango ogu bino byonna weebiri oba abasajja boogerera abakazi ebikankana oba abakazi boogerera abasajja ebikankana kirina okubeera mu kintu tewali kyakukola tekigenda kukyuka bino byonna noba n'abikola batya naye abasajja akotronazi muli babi okumanya muli babi of course omusajja tasobola kuba mulungi nga mukazi muli babi muli babi kyova olaba nti abasajja babagamba nti gundi mulungi biba byanjawulo tewali musajja abasajja tebasobola kuba balungi nga bakazi naye nze singa nali musajja nandiwasiza omukazi gwe nalijjeko virgin gwe nalibadde naye tosirwala kisiru okujjako ng'amagezi gennina mu bukyala bwendi si ge naalibadde nabo mu busajja kubanga nze ndaba ati w'abakazi mwangu ate n'okubeera n'omusajja nga taligambako ssole ekyo nakyo kirala nkube emiggo nkube etteke ŋŋende mu bbanga nkomewo ddaani okubeera nga ggwe tomanya ddi lw'osobya tomanya ddi lw'onnyiiza ate tekinyiiza mukazi nga kunyiiga n'alaga nti nnyiize naye ng'omusajja tasaana kukubuuza n'amagundi kiki wali okigendereddeko nti abakazi be baagala abasajja abo bakole omusajja n'akitegeera nti kyoyagala omusajja n'akitegeera nti wabeera wensoba nno oyagala mugambe essore omusajja n'akitegeera ekyo takikola n'akimanya nti ayagala bw'obanga waliwo ekiriwo akubuuze nti waayi mama gundi obadde ki n'atakikola gweokimanyi nti abo be bangi ye n'akimanya nti kaakati anti ayagala ngambe essore ago ngayita mawaggali era oba ojja kuwasa paka kufa onzike ng'ofiiridde mu nnyumba yo nga weezinze nga gw'olazeewa gw'oyawasa anti owasa bagenda ate onoolagawo owasa bagenda olwo omuntu atalina mpisa alaba nga mbu wagamba mama gundi nsonyiwa ku kyenkoze mbu oba omukinyeeko nnyo ogenda kuwasa emirundi manyi omwenkanonkano nagwo gwaleeta obuzibu bwe kiri gwe ki ekikwetera nti omusajja talina kugamba sori ate abasajja ekika ekyo bafuna abakazi abali smooth nga balina emitima egiri bandi ejja ddala muwandiikaawo mu comment section ng'oli myaka 15-20 naye nga tulabangako bounty nsonyiwa oba ayenze oba akuggunze akukuba n'atakulekera na za mmere waka kyokka nga muyina abaana ng'akulekerezzo zokka zifumbe yiyoyoka ekyoba omanya naye omusajja naye akwata ssente n'amanya nti afumba ya mmeka yakakaaga nakulekera akakaaga naye nga n'akakaaga kakyafumba alekawo 13 yamanyi nti zojja kugenda genda weegayirira ow'amanda akuweeko ag'olukumi gula kaafu k'omuceere ng'ate kaakayiso guno omukyafu ennyo kafumba ebboyiro n'omunnyo naye basajja mmwe nammwe muli bakambwe oyo naye mufumba era agamba omusajja omukazi va mu maka gange naye nga kasiisira abo bafumba tavaawo anti Katonda yafevalinga obusajja obwo bubeera n'amaanyi muganda wange tugamba ofiirwa kino n'ofuna kino bubeera n'amaanyi naye era kwaba abasiru bwe mbeera nteewo nga nsiiba enjala nedda nnyabo tokyogera akulekera ssente z'emmere yo wabula tomufumbira ennagayi gwe manyi ndaba bino ebintu byokkeera ku makya obufumbo is such a beautiful thing naye abasajja mufuula obufumbo ekirala gwe mbuulira ekikukyusa bakyukira mu nnaku 9 sijja emyezi 3 kati gw'okyuse obadde ondya gw'okyusa owulira onkooye kati nze mba sikukooye mba nkukooye nange naye mba nkubye bugumi mu nsonga zino zonna bitandikira ku basajja nsonga ki gy'owa omwana omuwala yandibadde munobya mu bufumbo
nti why eno bwesukka wano nti ne bwe nnaagimugamba nga tannatuuka ku grade yange ajja kunoba kati mirembe tomulaba sebangako muntu mumbatuutu ng'oyo abuuliriddwa n'abantu bwe tutasuubira maama Fina atuula atya mu nsonga zo ate okumanya nga kantu kabi nnyo abaana abawala balina okuba n'emitima nga migonvu naye ze ssaako kantu kalina mutima musajja nga kamirembe naye ogulina omugonvu bwe gutyo gw'ogulina ze ngulina oba omuntu asobola okunsitukira mbuulirire n'empanika n'engamba otenderezebwe omuntu ositula abanene mu gavumenti bakubuulirire gwe gwatunda beddings kitegeeza oba wanjawulo mu ggwe naye obeera otya n'omutima nga gulinga omutima mirembe gw'alina gwasinze n'ogw'abasajja era namutadde dda mu bakazi emmekete bannampulira ziri diprieto magulu 10 buludoza yasitudde buli omu n'agezaako naye taddiriza wakoma ddi kufukamirira omusajja nze nakati nkyafukamira kuba okugulu kwafa nkyafukamira kyendaba nga injustice for me tukirekerayo wekubire mu bugalo pa for me abakazi babivaako bwowolereza emmere agiteeka wano wulira agireeta n'agiteeka wano neyeevuga onoolya nze nakola interview nenkunnyonnyola misa kyona zine kugamba omukazi is like a white cloth oba white bed sheet ekintu kyonna nga kyeru nga temuli bbala amabala gatandika ddi you ompasizza oba onnyanjudde oba kawundo ntudde wensalirawo fumbirwa mba nsazeewo mwolumala otutuuka mu bufumbo mutandika okulaga nti temuli oke nzadde amabeere ganjiise najja tutu mwana wo nno yakireese ngenze mu C-section olubuto bangambye tolusiba lunaanuuse tandise okundaba ng'omukadde onzizizzaako otandise okungeya ne mukyala mujja otegeera otya nti omusajja akugenda kyantama kikyafu anti oli aba akuvuma bya ddala abikugamba banaye wange tekituuka aba akuvuma bya ddala n'ogamba omuntu gwe sisinkanangako kino akimanya atya okitegeera nakubeera nagamba nti kiraba omutwe ndaba kyova tonaaba n'ekiro webale nnyo era big up tuyo abasajja nga mutiisa abantu bemukwana bakyala bammwe ab'ewaka naye embwa ezikwanisa bakazi baazo ab'ewaka mwakavuna omweto mbwa mmwe enkazi ng'emabega waata genda mu maaso okitegedde ekintu ekyo Mr. Tronas omukazi aguba ddi afuuke ekintu omanyi abakazi bafuukako zimmani queen buno buddole bw'engoye nga munda etakyalina kyawulira kikola ate abakazi balinga boolaba nti ensi yonna etandikira ku bukyala bwa mukazi ne wano e Uganda kyokasukale kyekidda gwe beera ng'otugumbula abantu tayimu yejja akitegedde gwe yenda kijja kudda ng'ate kifulumira mu mukazi kola empisi ate omukazi okumanya abakazi b'ennaku zino big up to you omukazi omufumbi tanoba obudde obwo bwabukuwa n'omucunya naye teweerabira nti olulwo lujja tebakyalina gye balaga kyogamba eriyo omuntu eyava waggulu wali neyekkata ku era n'oyo yonobya era agenda kudda wa musajja era tujja kugenda n'okwetoolola nga wali wamupeerereza zero eno ensi yassaako mugijjeeko n'amaanyi kakati omukazi kasita bukya ku makya nga wali ova ng'atuddewo n'akulenga najja ng'adduka kulikayo mwami n'akutikkula n'akunyiganyiga ne ku bugere nga takyabikola toyasamira bantu toyasamira bantu mbe omukazi naye omukazi gwe wamukyusa omukazi takyuka yekka ekiriyo byogenda okola bye bimukooya
n'akyuka bw'akyuka tasobola kudda mabega ne bw'okola embaga tasobola kudda mabega ne bw'okola embaga ey'emiliyoni 1,500 tasobola. Njagala owunzike ng'owunzikirako wadde weewaawo omanyi ebintu bino abakyala bwe muba mubyogerako oluusi mubeera nga abalagira ddala nti abasajja temulina bumbeetaaga ne abaana abawala bali eyo mubabuulira amazima nti awatali ekitonde kikazi kisajja tolina gy'oli. Nyongera okujjukiza singa kyali kisoboka kati nze Katonda nanfuulako nga Mirembe nga mpezeza emyaka 3 ebyobufumbo mbireka nenfuka nakiyombekedde era ng'owasa nembeera nga bwe mba omushukwe gundi naabi nga nfunayo bufunyi obanga onoonya dirudo. Yes, naye ate zino ezitali mbadde ngenda okwogera ekigambo Katonda yebale kunsaasira dirudo zino ez'akabisi binene ebyemikono zino ze bateekamu ssente n'epika. Owaayi ndowooza tetuyinza kusukka wano lindako nga tonnakiggala oŋŋambye ekyensuula y'abaana ate tebaagala mazima. Katonda yakola obufumbo nga pazo etabula butabuzi mitwe pazo nga bonaba nti abantu bafudde bangi naye tetumanyiranga kufa. Omuntu yenna akyali mu mirembe mu bufumbo toyasama mu komenti oba ogamba banno nze wange anti ne bali boogamba bwe baasooka omusajja wange omusajja wange essaawa yonna bakuzaako essaawa yonna neoba tolina mujjawo obeera ogenda kuba nga ayina mujjawo nga mu nju muli abantu bameka temulina wadde omwana naye nga oba nkyogere nantya maanyi ku maanyi mpisa mbi ku mpisa mbi ne baba bakutenda nga wabuulirirwa paapa yafa ojja kukyukako naye temugaana kufumbirwa mufumbirwe kuba te bw'otafumbirwa kibi naye era nyongera bajjukiza muzaale abaana be babasabye mubeere bulungi mweraba abaana be babasabye